Buno obuwundu obwaletedde abasawo mu ddwaliro ya gavumenti lino eriri ku Dahlia Health Center 2 mu kitundu kya Bay mu district ya Patch okuzingako ebikunta byabwe banoonyeeko awalala. Obuwundo busiba buwoggana nga basawo batya nti bujja nabbagwira wamu n'abalwadde anti bwasenga mu mayumba gaabwe saako n'awajjanjabirwa abalwadde. Abasawo bagenze okulanga embeera esusse kwe kusalawo okwamuka eddwaliro. The condition of the house which was given by the government is not good. It is very, very unfortunate for staff to leave the health facility because of this mammoth. Ono tolema kugamba nti mutuufu kuba bw'otunuulira ekisenge kino nakyo kiraga nti ssaawa yonna kigwa. Abantu abamu mu kitundu beewuunya awantu awaakazimbibwa emyaka 5 emabega okubanga wafaanana bwe wati. Ekisenge kino kye kisinga okubeewuunyisa. There's poor supervision because if you could see the mixture of the structures here, I think it was pure sand. What I saw there is shoulder work. Omukulu w'ebyobulamu yasabye buli kinnoomu okuyambako. We have, all of us at various levels, have not done something to ensure that this facility was maintained. This is pure negligence from the health department of Apache district local government. Singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu abalwadde bandyesanga nga balina okutambula engendo empanvu okunoonya obujjanjabi. Ekibiina ekikola ku ndwadde ezitali zimu naddala ezo ezireetebwa okuba viruses ekya CDC kitegeeza nti abantu balina okwekengera obuwundo kubanga obumu buleeta endwadde ezinnamutta omuli rabies ezo ezikosa amawuggwe nga kw'otadde n'endala enkambwe nga Ebola ne Marburg.